mubaza amuyimirideko mu yuno lwaki bawagala kutucyangalanya bali tugambe tebese kandidati wabwe bamuyiseewo fabala nasigala mukaga tina kandidati mwabalala mugende twadasigala makaga ffe ntunyigirirweyo kubanga ebizibu tulina biyitirivu twaze kugonjera ebizibu byaffe ng'abakyala nibakitwala wa nguye muviye ebigonjera yokka tulonda omukyala anasobola okutuka. Waliwo embeera gy'otunuulira amazima n'olya ng'omutima gukuluma n'ofumiitiriza n'oteebereza. Bassebo ne bannyabo ebula ennaku ndowooza nga 2 zokka okuba nga tutuuka ku lunaku oba oliawo bannayuganda ne bagenda okuba nga balondera bassentebe baabwe. Naye kyannaku nnyo Mwami Museveni bino ebigambo kasooke mbyogere naawe kantonole wano. Kyannaku nnyo okubanga mu kunyigiriza bannayuganda otuuse ne kussa eri bajjako eddembe ly'okwerondera abakulembeze baabwe be baagala abakulembere naddala ku mutendera guno ogwa wansi. Kale ogwo waggulu osobola okuvuvunvubika n'ovunvubika because bannayuganda bangi ng'abagamba we tebamanyi na mugaso gwa mubaka wa parliament oba wadde nga bamulonda naye nga tebamuyinaamu ssuubi nnyo liryawo ng'essuubi lyabwe n'amaanyi gaabwe gali eno kuba abali wansi. Kyova olaba olunaku olw'eggulo mu kulonda abakyala obukiiko bw'abakyala amazima gali nti bannayuganda babadde bettanidde okulonda. Abakyala badde bettanidde okulonda. Kyannaku nnyo bwe kibanga amaanyi n'ebirowoozo obitadde mu kulemesa bannayuganda okufuna abakulembeze be baagala naddala ku mutendera guno ogw'ewansi nga bano abantu be baabwe be bantu abamanyi nti ono gundi nga bano abantu be bamanyi nti oyo gundi asula wali abeera wali asanidde okukulembera ekyalo kyaffe nti oyo maama gundi enneeyisa ye yeeno ku kyalo kyaffe tugenda kumulonda naye agenda kubeera mu ffe. Talina waagenda mu ofiisi ya gavumenti nedda n'emirimu gye agenda gikolera ku kyalo kyaffe kuno ng'otandise okulemesa bannayuganda okwolesa obwagazi bwabwe n'okwagala kwabwe. Kibi nnyo kyannaku ekyetaaga okuvumirira bwe kibanga obukulembeze bw'omwami Museveni wano nga w'obutuusiza nga n'abantu ku kyalo ogenzi kubakakatikako abakulembeze be bataagala be batakkiririzaamu be bataalonze nsigo kijoli mu kusiga. Wano nno oyinza okukiraba ng'ekyokuzannya oba ng'omuzannyo kirina amakulu mangi kitegeeza ebintu bingi ebiyinza okuddirira mu maaso awo. Bannakyalo si bangu olaba neyiba waakuwalana just nkoko oyo esaze n'egenda mu kibanja kye n'akuwalana luberera naye teeberezaamu ng'okutta sitampu y'ekyalo okutta empapula z'ekyalo n'ozikwasa omulabe waabo abaagala bazze okuweereza. Osuubira ki? Gavumenti mukole bye mukola naye obukulembeze obw'owansi muleke bannayuganda gwe basazeewo gwe balonze gwe bawulira bakyoyisinze bo nga bo yaba abakulembera. Puroguramu leero ngitandise bwentyo bassebo ne bannyabo amazima kiba tekyebeereka mukutu gwa AKTV Media. Nze musajja wa Kabaka the Energy Master Chopper Uganda mpita 1 yugi nkomyewo n'akawungezi konna kuno olwaleero lunaku lwa kutaano nsonga za mawulire okwetolola nyaffe Uganda naye ensonga eno mbadde siyinza kugireka. Teeberezaamu fumiitiriza nga n'abakyala gwe bawadde ku kyalo temukolegana temulimu akambugu n'ekyalo tekimumanyi. Chairman ngagambye ebulayo ennaku 2 lunaku lwa Mande ng'ennaku z'omwezi 28 tugenda okulonda aba chairman ab'ebyalo byaffe. Inno wano okusinziira ku kifaananyi ekyalabiddwako olunaku olw'eggulo bassebo ne bannyabo olunaku olw'eggulo tuyite nti kabadde kasiki
okusinziira ku byabaddewo olunaku olw'eggulo mu kulonda kw'abakyala ensasadde poliisi okweddiza okulonda kw'abakyala twalabyeko n'ekitongole ekya ati teekako bambega ababadde mu ngoye eza bulijjo nga beefuga okulonda kuno okw'abakyala teeberezaamu ekijja ku lunaku olw'emmande. Simanyi lwaki gavumenti temutuula ne musalawo lumu. Bino ebigambo nzaabyogera 11 UG. Mutuule musalewo nti ebyokulonda mubijjeko, muleke okumalira bannayuganda obudde n'ebiseera n'okukolesa obwagazi bwabwe kyokka ate ne mubukomya ku ssaawa esembayo. Kyannaku nnyo kibi ekiyinza okuvaamu obulabe bwe mutali mu kulowoozaako. Teeberezaamu nga mukutte omukulembeze ekyalo kyonna gwe kitakkiririzaamu. Twabirabyeko olunaku olw'eggulo ng'omulaba obutambi obuli ku sikuliini yammwe mu kaseera kano nga abantu basimba layini nejjula n'ekoma eri kyokka oyo abantu gwe basimbyeko n'atalangirirwa ne balangirwa afunye ababiri byalabise mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kiteeberezeeko tugenda mu kalulu ka bwa ssentebe LC1. Gavumenti nedda, mulowooze ku bannayuganda, muleke okuba nga mukola ebyammwe. Buno obuyinza bwa bannayuganda bwe muba nga mukulinyirira eddembe ly'obuntu mugenze ne mukuwa abakulembeze ab'oku byalo baffe be tubeera nabo, be tuwangaala nabo. Mutuggyeko eddembe eryo, mulindire ekiddako. Amajambiya, okutiŋŋana, amalogo, ggwanga lya Uganda bigenda kuba nga birabika. Kyannaku nnyo bino ebigambo mbyogedde ate mbyogeredde ebbanga ddene mbitegeeza. Simanyi ggwe ali eyo bw'obiraba ne ggwe teeberezaamu ku kyalo kooli nga bawadde omukule gwe mwagala ng'ekyalo taweereddwa chansi ya kubakulembera, wabula abali waggulu gavumenti olw'okuba bayina emmundu, bayina amasasi, babataddeko bo gwe baagala, si mmwe gwe mwagala. Kyokka ng'ono agenda kubeera ku kyalo kyekimu nammwe. Talinga mubaka wa parliament kale y'emirimu gye kimwetaagisa okuva we muli yeeyongereyo mu tawuni Kampala agenda tule mu parliament. Naye ono ofiisi yegenda kubeera ku kyalo kwe tubeera kwe tuwangaalira. Wano gavumenti mulimba. Nedda, 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 nedda. Bannayuganda bwe kiba nga kyetaaga okugatta eddoboozi lyerimu, eno yebeebera emmanduso ey'okusugukula gavumenti mu buyinza nga muyambisa amateeka oba oliawo n'okwekyawa. Kubanga prosesi y'okugenda mu kalulu mateeka, naye ebiva mu kalulu musobola okubyeyambisa ne mwekyawa ne mugoba abantu bano. Kibi nnyo gavumenti okwagala okukakatikaku abantu omuntu gwe bataagala, naddala ku mutendera guno ogw'ewansi. Muli mu kusiga ensigo eyinza okuleeta okuzaala leenya mu maaso awo gye mutaabeere. Bassebo ne bannyabo, lwaki temunzikiriza? Nja tusooke tutunuulire obutambi buno, oluvannyuma nkomewo tweyongereyo tutandikiraawo. Kanula eriiso weetegereze, kanula bukanuzi liiso wammaze nzije, tweyongereyo n'ensonga endala kanzije.
tufunyeko abazzukulu register gyetanga nno bagamba register gye bawandiisa olwaleero enkya nayo tandika okukola nga n'olwa chairman tetuliiwo nga tubirinde nti atali mu register tagenda kulonda kuliko ngwe be twapangisizza ne tumugamba nti jangu tetugenda kulonda tewali gwe twapangisizza bonna baakula balasi lwaki baleeta balasi ate nga tuli ku kyalo kyalabalasi lwaki ate no tuli bangi ffenna nga bwotulaba ffenna twaki abantu nga ffenna ne batuwanika naye tebatusomye temuli mu register tetuli mu register n'abakazi ati bennyini nabo tebalimu mu register nabawandikidde wano ku makya kakati ako kabeera kano chairman yennyini alimanyi ffenna tebatusomye wano batunaginenanga muntu zaffe kati lwaki tetukkirizibwa kunoonya omuntu ate nga twewandiisa twewandiisa ne murogesa tetuliimu Njere Rosemary olwaleero ennaku z'omwezi 23 tubukezezeeko okola tuzze kulonda baana abakyala abalungi b'ekyalo kyaffe naye kitenyamizza nze kandidate omu saalabise mu register y'ekyalo mmazeeko emyaka 21 ekyo kyokka kinyewunyisizza mu mazima ga Katonda mu ggulu simanyi oba gavumenti eno bw'eba nga esaze okutwala ebintu bino mu njera eno kandidate omu ye yalabise mu register ow'NRM nze naze independent n'owaanu kutyalabise ne batugamba ffe tulonda muntu omu ffe tumanyi wano movement ffe kitegeeza abatali ba movement kyakinda bwogerero kitegeeza gavumenti eno eyetaaga ba movement bokka ate kitali kituufu kubanga yeno yensi yaffe ate nekirala basooka ne batuwandiika mu register ennene y'ekyalo kati eno register entono gye baleese ya balasi register y'ekyalo yakuttewa tetuli bantu bakatujagirwa kigamba kyekibuuzo kyange nze owange tebamulonze nange tagenda abakyala beewandiisa naye buli mukyala tali mu register kati abakyala baagala kumanya bwe baba nga tebalondera wano eno baabazaala wa chairman ajja atulage gye baatuzaala
baba wandika muri register twajja ne twewandisa nze kama kwogera najja ne neewandisa wano wennyini kati register zembu ffenna etuyiye sure. Mukutu gwa AKTV Media YouTube channel wensinzira okubanga nkuweereza 11 Ugestel nze akyali mabega w'omuzindaalo nze akyabukadde muzaamugula basebo ne bannyabo byonna birabye bw'omala okulaba by'olabye muli muggwe munda kikyofunye era biki owulidde otya kikusigidde kifaananyi ki ku kigenda okubeera mu kalulu k'abasentebe ku lunaku olw'emmande ddala akalulu munda mu ggwanga erya Uganda kafuukidde ddala ekizibu omukyala agambye mazima tulina ebyokukola twabyereekerezza tujje tulonde oba oliawo abakulembeze be twagala naye kyannaku nnyo okubanga mutulemesa baabu wendabyeko omukadde ng'agamba nze mmaze kuno nzaaliddeko n'abazzukulu ndereddeko nzadde abaana ndereddeko n'abazzukulu kijja kitya nga ku mulundi guno siri mu register n'amanya gange tebagasomye sigenda kulonda kyannaku nnyo akalulu munda mu ggwanga erya Uganda kafuuse akattiro kafuuse ekintu ekizibu ennyo ddala n'okusinga kye wandibadde olowoozaako naku lwa mande ekibiina ki National Unity Platform nga kiduumirwa omukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaduumira n'agamba mwetabe mu kulonda okw'abassentebe okunaabaawo ng'ennaku z'omwezi 28 njagala nsinzire wano ntegeeze baganda baffe mugende mwetabemu naye singa wabawo akaseera k'okusika omuguwa bano abantu mubeesonyiwe mutandike kati munoonyewo pulaani B watya bwe mugenda okubanga musengula abantu bano kubanga embeera yo si nnyangu wadde n'akatono abantu bano ekintu ekiyitibwa akalulu bakifudde ekikalubu ennyo kyokka ng'otaddemu ebiseera byo n'amaanyi go ggwanga lya Uganda basebo ne bannyabo bugenze okukya amakya gonna ku lwaleero nga omukulembeze wange kyemmanyi naawe andaba ayinza okuba yeewuwo bw'aba nga si yeewuwo njogera ku pulezidenti wa ggwanga lino omulonde ataalangirirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ng'asinziira munda mu ggwanga lya Amerika yatadde ekiwandiiko ku mukutu gwa Twitter, Facebook n'awalala ng'ategeeza ng'akuba omulanga akwira bannayuganda omulanga nti mukolenga bwe kisoboka buli omu asitule eddoboozi lye agatteko mu kubanja ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi lwaki sijja n'enkomawo ne tweyongerayo kanzije
Akawaayiro 239 akasemateeka w'eggwanga kawa omuntu yenna olukusa okwekubira enduulu eri kkooti okugisaba ewaliza ababeera bamukutte okumuleeta nga mulamu oba nga mufu. Emirundi mingi abantu babula mu ngeri ez'enjawulo kyokka poliisi, amagye ne ssaabawolereza wa gavumenti ne bategeeza nga bwe batamanyi mayitire ge nga bwe guli mu musango gwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Essaawa zino banna NUP okuli Kanatta Muhammad, John Bosco Kibalaba, Sam Mugumya owa PFF n'abalala na guno gwaka teri yali ayanukudde kuwa gye bali. Munnamateeka Abdallah Kiwanuka nga y'omu ku bawolereza ku baabula agamba nti ne bwe kiba ng'omuntu abuze oba nga tamanyiddwa ku mayitire era nga tekimanyiddwa ni yamuwamba obuvunaanyizibwa obw'okumunoonya butudde ku gavumenti. Mu myaka gy'ensanvu waliwo Abayisirayiri abawambibwako wano e Uganda. Era kyatwalira Abayisirayiri okujja wano Entebbe ne bakuba ne banunula abantu baabwe. Bwe buvunaanyizibwa bwe bayita obwa gavumenti. Era tewaliwo kaseera nakamu gavumenti weeyina kusuula nnanga n'egamba nti oyo simanyi gy'ali. Era ebeera evunaanyizibwako kyenkanyi. Kiwanuka agamba nti omuntu bw'abula bannyini ye balina ebbeetu okukuba gavumenti mu mbuga z'amateeka n'eriwa. Na bwe kityo esobola n'okuwaabirwa olw'okubula kw'omuntu era n'ekompasetinga oba n'eriwa. Kubanga eyina okuba ng'ekuuma a clear record eya buli muntu. Nene bwe mba simanyi ani yamuwambye nina kuwaabira gavumenti. Munnamateeka Samuel Muyizzi omu ku bawolereza Muwanga Kivumbi agamba nti okusaba kwe bassaayo mu kkooti kutwalibwa ng'ekintu ekikulu era kkooti eba erina okwanguyiriza okuwa ensala. Wabula ensangi zino ensala za kkooti zitandise okuteekawo omukululo omupya. Nti twazina decision nti omuntu aleetebwe oba mulamu oba mufu mu kifo kya kkooti okugamba gwe tuwaabidde nti omuntu gwe wakwata munoonye kuba gw'omanyi emikono mwamuteeka. Ate egamba nti ate noonyereza kati ebyo bitabula mu mateeka naddala mu kusaba okufaanana bwe kuti n'ekigendererwa ky'okusaba okwo. Okusaba kwa habeas corpus si application ya bulijjo. Bagamba nti mu musango gwa Kivumbi kyennyamiza poliisi okuyamba mu kukwata omuntu ate n'egamba nti temulina. Mu mbeera nga nalabyeko ab'amagye, nalabyeko abayina emmundu, nalabyeko abapoliisi ne bwe bandibadde nga bayina mmundu zokka. Preserve y'emmundu namba emu ya gavumenti. Kyova olaba ne bwe bakusanga nayo bagamba nti gw'olina omusango gw'okubeera n'ekyokulwanyisa ekirina okubeera ekya gavumenti oba ekirina okubeera eky'amagye ky'otalina kubeera nakyo. Bannamateeka bakkiriza nti ku biragiro bya kkooti kwe balina okukoma nga kasita babikwasa gwe kikwatako okuli poliisi, abakulu mu magye ne ssaabawolereza wa gavumenti terikisukka ku ekyo. Naye bwe ziba nga kkooti tetuzikwataganye ne bannayuganda kati munnayuganda anaddukira kuba omulimu ogwaffe nga bannamateeka kwa kufuna biragiro bya kkooti. Ekiddako awo nga ebimu gavumenti byezimudde si mulimu gwaffe. Ekyo munnange ekyennaku nti etteeka walitukomya nti gwe kasomala okuyisa ekiragiro nze nenkikusavinga gwe IGP nenkikusavinga CDF nenkikusavinga gwe kikwatako ffe tuddayo ku lunaku ne tulinda. Bano bakkiriza nti amateeka Muwanga Kivumbi ali luddawa? Muwanga Kivumbi aliwa? Ani amulina era gyali akola ki? Where is Muwanga Kivumbi? Mbadde mbategeeza President Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde mu ggwanga lya America n'aduumira n'agamba buli munnayuganda yenna w'oli tandika kikatako katala gy'olina okwewa okusukkulumya n'okujanjawaza okubanja Muwanga Kivumbi. Kinajjukira Muwanga Kivumbi awambibwa ng'ennaku z'omwezi 10 kyokka ng'ennaku z'omwezi 9 yali yakateebwa kkooti gye yali amaze emyezi almost 6 miramba ng'ali mu kkomera. Akomawo ng'ennaku z'omwezi 9 ng'ennaku z'omwezi 10 n'addamu n'awambibwa agasajja. Gavumenti ke yeewakana. Gavumenti egamba naffe tetubamanyi, tetumanyi baani abaatwala Muwanga Kivumbi. Bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri. Mwongere okuba nga mubanja Muwanga Kivumbi. Mr. President bwe yategeezezza yongerayo eddoboozi lino. Oluwaddembe n'ogenda wansi mu comment section n'ogattira mu eddoboozi lyo nga
ogamba free Muwanga Kivumbi era yongera okubuuza wawaali gavumenti ebibuuzo bigisukkeko naye nga muto omusajja bw'aba alina omusango mwete mu mbuga z'amateeka avunaaniwe oba oli awo. Kirajjuka olunaku olw'eggulo kooti yategeeza bannamateeka ba NUP abakulembeddwa Mukaso Muyizi nti okusaba kwabwe kwe batwala mu kooti eno nga baagala kooti ekake oyo yenna ayina Muwanga Kivumbi. Kooti mwana ensalawo yayo yagamba twongeddeyo chance gavumenti enoonyereze okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 lwe mujja okudda wano tulabe ekyokukola. Bwetyo bweyogedde ng'ebalaata mukutu gwa AKTV Media. Banyabo ne basebo yali omuloodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago olunaku lwaleero akomezeddwawo mu kooti wabula taweereddwa era kooti bail. Olunaku olwaleero omulamuzi agambye nti nedda Erias Lukwago okusinziira ku gye yeeyisaamu n'abo baagamba abalina okuba nga bamweyimirira abamunoonyerezaako oba abaawaaba abavunaana bakyalina be banoonyerezaako oba oli awo. Era bw'atyo Lukwago addiziddwa eruzira okutuusa ku lunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno lwanaakomawo mu kooti wali High Court mu kibuga Kampala, Uganda. Basebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri. Kaakati olunaku olw'eggulo mwalabe minisita Nabbanja naye nga sinagenda wa Nabbanja kasoko okubajjukiza baganda bange nsaba mujje mumpagire ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e10 ndi wali Kololo ku Daludi Bar and Lodge tutegeseewo ekivulu kye batuumye 15th anniversary file ku Meza live mu class. Ngenda kuba nga mbaweereza program file ku Meza ne mu class live mbateeketeekedde. Bingi byendi mu kukola eno nga mmwe mundi ku birowoozo. Bingi byendi mu kuteekateeka nga mu birowoozo ne ku mutwe gwange ndowooza ku mmwe. So mujje mumpagire ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e10 kuyingira 2,200 5,000 3,000 5,000 n'akakadde gwayagala okugula table eri ya silver. Bayimbi tulina bangi, ba tiktokers bangi, koteeka ne ba comedians tujja kubeera nabo. Bambe mumpagire munguleko tiketi weziri zitundibwa. Amakando manyi bwe mbeera no ku mukuto gwa YouTube nga simba nnyo ku baganda baffe abali emitala w'amayanja nga tuli munda mu werekereze. Mpaye emitwalo egy'ebiri, mpaye emitwalo egy'etaano, emitwalo 3, emitwalo 5 n'akakadde kampe. Mwana tunawe obeeke tofali lyotadde mu bulamu oba wanu yugge ng'ajaguza emyaka 15 gy'amaze mu mawulire. Kakati olunaku olw'eggulo abasinga mwenna kyemmanyi akatambi kano kazanyiddwa ku mikutu mingi egy'enjawulo nga Nabbanja akakasa eggwanga nga we biri eby'empaka nti bannayuganda okutandika n'olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 25 walina okubaawo bulungi bwansi omukake. Enkola eyo eriwa Rwanda Burundi. Enkola eyo gyeri. Nabbanja ategeeza nti bannayuganda ku nnaku buli lwa 6 olusembayo mu mwezi munnayuganda tolina kutambula. Simanyi olina gy'olaga, simanyi eddwaliro, simanyi mama wange ngenda mu kyalo. Nedda sooka olongoose ekitundu kyo. Wano yakubye omulanga n'ategeeza nti abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo benyigire mu nsonga eno. Nkakasi ebibuuzo bibadde bingi. Kakati nze nga waliwo abagamba ngenda kusigala mu nnyumba yange. Nedda. Kakati ku kyalo kyo ojja kuba oli awo ng'oli mu nnyumba owulira abakukonkona po kugenda kukola bulungi bwansi. Nabbanja yabategeeza byampaka. Temuli byakweya. Nedda. Byampaka. Lwakuba wasinze okuba ng'abitta mu nkomero yategeezezza nti General Muhoozi bino ebintu abirimu era mugenda kumulaba ne tutegeera. Akati ffe abaasoma anakagambo nkoogera nnyo, ffe abaasoma nga tutambuza bigere kyokka nga twesiize ebizigo ku magulu. Ogenda tuka ku ssomero ngeno wansi kasinsiire eno enfuufu ekukubye eya red. Bwe wuli erinnya Muhoozi kitegeeza wano waliwo promotion eriwo. Abange wano waliwo promotion
just bagadde kwegiraagira kuyitira wala embeera bwetyo bweri lwaki sibalekera nabbanja ono n'abagamba ebintu bye oba oli awo tukwatagana mu budde obuddako mbadde musajja wa kabaka bwentyo bwe ndabiisa akamugezi konna kuno olwaleero atakumira mpeera bankumire Ssaabasajja Kabaka Wangala Aimas Somoji. Tewali motoka kutambula okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4, tewali pikipiki, tewali gaali, tewali duuka kugulawo, tewali bizinesi. Ffe tugamba nti leka Uganda eggalewo, tuli ffenna tugamba Uganda eggalewo tusobole okweyonja tutangire ebirwadde binamutta ebibadde bita abantu baffe Uganda bonna nti kaakati tusimbudde tetukyadda mabega era cabinet ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omunaana yasalawo 2025 kino tuludde nga tukikola tubadde tufumba okutuusa olwaleero lwe tujjudde era cabinet eno yagikubiriza yali president mwennyini ne tusalawo nti ekisinga ssaawa zino kuli kulaba nga tufuna olunaku lumu olw'omukaaga olusemba mu mwezi ate kino kiragiro teri kulanga kulala era tugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 kwe kwosa enkya lujja kuba lwa mukaaga era agenda okukulira omukolo guno ye Vice President wa Uganda omukyala Jessica Alupo. Tujja kubeera awo Kiti Zone Kisenyi 3 Parish wano mu Kampala mu kibuga wakati. Tujja tandika ssaawa emu ey'okumakya era ffenna tukwirizibwa okulaba nga tuwerekerako mu Vice President bannaddiini ebitongole bya nakyewa n'abantu ba bulijjo ffenna tugenda awo tulabe nga tutandika ate ne mu district zonna okwetoloola Uganda tujja kwagala okulaba ng'abakulembeze mu district zonna okubeera ku LC1 LC2 LC3 awo njogeramu n'abalala LC5 ba RDC nga bakola ekintu kyekimu okuva olwaleero okutuuka ku lw'omukaaga twagala nammwe mutumbize sound mukole ki tumbiza saundi muwanike ebbango yes mutumbize sound abantu bonna bategeere nti tusimbudde omanyi tuli mu mulembe gwa digital ate ministry ya local government mwalabye nti permanent secretary Mulamba ali wano mukulu Balamu twabadde naye ku Zoom wedda tuli naye ali eyokoboko naye kati omulimu gwabwe gusinga kulaba nga bakwanaganya ebitongole byabwe ebya local government naddala local governments mu bitundu byonna ate n'okulaba nga bakola okukunga kw'abantu ababulijjo ate n'okukunga okulaba nti kino tukisosowaza n'okulaba bitundu ki bye tugenda okulongoosa ogwo gwa Beni kumumanya aba internal affairs enforcement mwamuwulidde deputy IGP bwe yayogedde olaba permanent secretary Mulamba wuuyo general Musanyufu mumumanyi mumutunuzeemu kamera general Musanyufu waali n'ebitongole byonna ebya security ate ne MK kinaakirimu kigenda kutambula byampaka era tugamba nti omuntu anaagezaako okuzanyazanya waliwo bano aga nti kano kalya kano tekalya kasita onoogezaako okugaana bye twogedde ojja kuba ogudde mu nsobi ey'amaanyi ffe mu bakatuliki bakiyita saakiririgo. Our purpose there will be just to hand a few of us who may, not comply with, who may deviate from this very important program. So we have the capacity. On that day, ensure you go, you do your part. Also, you should know on our side, this program is very good because it enhances our community policing. What we note is that even neighbors these days don't know themselves. And when it comes to policing crime, it becomes difficult. Now that we are going to work together in a community,
each one of us begins to understand and know ourselves. And in that way, even crime will reduce. They announced these early hours of the day to enable people be able to carry out their activities later on that Saturday. But secondly, we are not meant to offend the beliefs and the ethos of any Ugandan. But I also wanted to ask, do SDAs fall sick on Saturday? What happens? If they fall sick, God forbid. What? Just hold on. I am answering. And if I can quote the words of Jesus, there is where he said, if your cow falls in a pit on Sabbath. Yes, I am also a religious person. So, really our appeal would be to the extent possible. Let's all participate with the rest of Ugandans, to the extent possible. But we do respect the religious beliefs of everybody, and I'm sure you as your SDA, you will find a way of how. What I know, the SDA faith is very strong on fighting diseases and on preventive health. So you will find a way of how to integrate with the rest of the population without offending your beliefs. I would want to leave it at that.